kati gogenda tola nti dozi kaka gona kuna towulira bulungi Dimukire ko twabula twagiyisizeko wasi nansana yakatuuka gona kuna towulira bulungi Dimukire ko twabula twagiyisizeko wasi nansana yakatuuka zabali sawa nga 4 za kiro obanga ziyiseemuko katono jukira nga ninga alaba West Ham oba yabadde ezanya nani n'enkyusa nezirewo omusumba kati mba nakaddewo omusumba mu njiri esimu ne yasose n'enkubira ng'egamba nti oli mulamu konze ndina waka mu ddiiro nagamba batugambye nti eri accident ate gwotera okudduka emmotoka ennyo sikyadduka nonakudduka okuva omukyala nampiima ow'empewo olwo yatugamba mulekerawo okudduka emisinde nalekerawo okudduka nentya nnyo eyangambye yabadde Pavini muwala wange nagamba nti netopanikinga kanzuula ekituufu nadamu nagamba bikwata ku musumba bafunye accident olubuto netandika okunnuma abamu bakikozesa nga bawulidde essanyu nze kyazze mu kutya butterflies in my belly mpulira obutambula mu lubuto lwange nengamba kino mukama ekitegeeza simu endala nejja ne bagamba nti masasi basi nga njagala kumanya we bali okutandika okutambula okubeegattako as soon as possible. Masasi olutugamba masasi nga oli agamba musasi musumba bamusse. You can imagine ekyabadde mu bakozi ba Salt Media nga twekubira amasasi obiwulidde ebigwa ku station abamu tebannamanya ate namanya toyagala mukanga toyagala kola ki tutandika okwetegeka okudduka ejja enkubira omu bamwita Simon angamba tuli mu ddwaliro omusumba ali out of danger ne munaffe agenze akabenje oli akugamba nti yamusanzeewo mpoza bwe mu kitundu. His narration bagita from the horse's mouth agamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bugwi nga tebakisubira nako amasasi negatandika okuba okuva mu sayidi zonna naye atalabye asooka nagezaako ye bwatu bwagamba nagezaako okukyusa leeni agezebwa nga oli amuleegeddemu nnyo nakka wansi amasasi negeyongera from this side erimu eryo eryamuyuzizza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna it was God eyamugambye instruction yamugambye gwe vaayo n'akyuka bw'ati okugjayo omutima wano neriyuza omugongo from this side paka wakati w'omugongo. Abalumbaganyi babadde batambulira ku kimu mmotoka agamba tayinza kumanya tamanyi babadde babiri tamanyi babadde basatu tamanyi yabadde omu tamanyi yabadde ku pikipiki isuspects yabadde ku pikipiki ne yawulidde bulizisa nawe olaba obanga oli nakuliwo waka esasi nelivuga emanju n'ogwa wansi kati nga likubye emmotoka yennyini mwoli. You can imagine emmotoka ojja ogiraba munakukonako katono n'owulira nti n'olowooza nti yingini eyise yonna ne kati olinga agikubyemu sasi nga tobirinako n'atakuba limu n'atakuba asatu saana saataano simukaaga simusanvu masasi gasukka mu 10. Actually bagamba ababaze ebituli ku mmotoka masasi gali 10 nga mu 18. Side y'emmotoka ki yasinze okufuna the co-driver side nekyakyogedde agambye nti
yasimbudde omwana yasimbudde muhumuza yakolezeza emotoka nenamugamba nedda lwerwa co-driver naye ng'agamba nti muhumuza yasitatinze okusimbula nagamba nedda waliwo kyenjala okulaba ku TV nga tebanafuluma na gate namugamba kyusa gwedde eno nze kanvuge tutegeeragana awo owatutabudde nnyo omutwe yatulondodde ddala kuva ku kitebe yakoze kiki kubanga ono yabadde asimbudde ng'oli yatudde wali nga tebanatambula nawala naga nze kanvuge okusobola okwanguwa bagenda okubatuuka ne bagwako waliwo abuuzizza direction ki olabe ekkuba erigenda ku ddwaliro ly'abasodokisi enamuŋŋoona ng'oyolekedde omuvule ogusala ekkubo bawalakata era ne poliisi ku makya ebadde esibyewo simanyi kati oba ekyasibyewo nga ekkubo eryo eyabadde ava eno waggulu okusala jaamu bw'obanga opapa ng'ogenda sayidi z'ennansana bo balina amakubo gabwe bagayita baba ennansana bagamba awo bo bona ababa bava ku sayidi ya salt awe bayingirira Hoima Road ne badduka ne bayingira expressway ne bayambuka ennansana kati abadde avayo bwata ekisiriko kinene ekiri awo ne hamp oteekwa buteekwa okukendeeza speed mu kukendeeza speed amasasi bwe gayiikidde tamanyi yasibye atya tamanyi yavuddeyo atya okukka wansi tamanyi omwana engeri gyamushieldinze mu kubanga yamuguddeko bw'ati amasasi nga 10 gakubye mu mugongo gwa mwana. He could not survive. Nasigala wansi. That's what he says in his words. Nagamba eddoboozi lyamugambye yayogedde emirundi 2 3 eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde era nasigalawo. Abaseddekezo bamaze okumukuba amasasi wansi era alogezaako kwenyenya kubalaba ndooza bandi badde bamakinga sure nti bamaliza mission yaabwe yabadde emmotoka ennene weekuyambira ate ngeri tinted toyinza kufuna clear vision ti obaddala mbakubye naye yabwedde luli agesinga bugesi mbaleko kubanga ali wano n'atolobozaawo amasasi naye nga yasse bwati wansi wa steering wakutamidde bwati eddoboozi ndimugamba tovaawo n'asigalawoko oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 nemugamba simbula ate mpola genda emulago. Natumaliriza musumba ali mu mbeera ki gwamulabiyeko? Agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye ekyomugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunzi kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba ne kimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba bamutwekako dressing abadokita bajja wano ne bannansi ne bamudressinga naye saati akyusa oluvannyuma kumpi lwa ssaawa emu eba gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa esaati yebikiridde ali mu mbeera nnungi kubanga is a warrior, is a fighter, is a soldier era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Omwana oli muwumuza atulumye nnyo abadde part of us staff member waffe tusaba naye Kanani tuweereza naye busolo tubeera naye all the time okuba nti afudde mu bukambwe bwe buto omusajja w'ekisabu ekitso omusajja w'ekisabu atyo kyewunyisa abadde muto nnyo mulungi nnyo wa kisa nnyo mukyala we muto nnyo ate omwana muto nnyo 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 ddala naye Mukama bw'atyo bwageze era yamanyi bakyakozereddwa bwe kityo ye Musumba agamba kimu tewali kirala kyonna agezaako kunyonyola nsonga zino Mukama yekka ye yamutaasizza. Patrick Richard Simon lintabudde erinnya Richard ye Richard ye lintabudde nga tasomita Patrick wali Patrick muwumuza omu control kati wano gantabudde Richard Muwumuza. Richard Muwumuza yafudde mu bukambwe era ffenna tuwulira bubi nti yagenze bw'atyo. Aba House of Prayer Ministries International bali mu kuteekateeka waliwo Musumba bempulidde ng'akubira essimu nga bagamba temupapa kugenda mujje tutuule wamu wano tukole program bwegenda okubeera ey'okumwerekera. Mukama
amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tulina kisanyu limu lyokka nti abadde abeera ng'aweereza musumba kyokka nga mukwano gwe ddala nga yamukkiririza ddala nga omusumba we. Ekisinga otutusanyusa afudde nga mulokole era tetulina kubuusabuusa, tujja kumusisinkanayo ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abampeera omukisa. Nakubiddwa essimu SPD yankubidde nentandika okubira ku baana basinga nga tebanaba kutegeera nenkuba ku ssimu yanko Richard nga takwata nenkubira omusumba Rosias Bujingo nga naye takwata naye olwokuba nti nno tulina security y'amaanyi information yatandise okutuuka okuva nafunye information okuva mu security wakati nga bagamba nti omusumba Rosias akubiddwa amasasi era omuntu omu afiiriddewo. Saasobodde kutegeera muntu kyafudde wowe bakasabanga nti omuntu omu afiiriddewo nentandika okugawa abakozi banange betukwana bakusoroti. After twasazeewo okugenda nakubidde SPD ne Ivan Kisakye tugende e Mulago gye babadde baddusizza omusumba Rosias Bujingo. Ne tutuukayo e Mulago ate nga security eteekinze over emugyewo emwongedde emutadde ewalala olw'ensonga nti kyategeerekiseeko nti omutemu oba yadde yasigadde amugoberera oluvannyuma lw'okumanya nti si gwakubye. So okusooka neebaza Katonda olw'obulamu bw'omusumba Rosias Bujingo n'amaanyi ga Katonda because Bible egamba nti Katonda bw'atakuuma n'abakuumi bakuumira bwereere. Tulabeeko abantu bangi abalina neziridika abalina security naye nga bafudde mu nfa ey'ennyamiza oba eyina ebibuuzo bingi. Kyanaku nnyo nti kyakwennyamira nnyo era kyanaku nnyo nti gavumenti oba security y'eggwanga ekyalemeddwa okufaayo ennyo okumanya nti emundu zino eziri mu bantu ezikuba abantu zivaawa because there are many people abaze bakubibwa amasasi nimbetwalanga ebyokusaaga abalanga bawoningibwa n'okuwoningibwa mwalabako omugenzi Isima bamwana eddeeti kwalina okufiira era still nafa ku ddeeti y'emu naye kyanaku nnyo ate kya buswavu okuba nga still nakatetulabanga mutemu yata Isima naye nga n'abamuwanga ddeeti ne bamukonvinsinga nti nga mukaaga ogenda kufa still nga mukaaga n'afa. Bwe bali pages zikyaliko bantu bannayuganda naye gavumenti tekoze kimala kulaba nti evaayo okukwata abantu abo n'okubalaga eggwanga. Ate abamu abakwatibwa tebalagibwa ggwanga abantu ne basigala nga balina ebibuuzo nga answers ntono. Maybe bandibadde bafuna answers nti omuntu mbamukute ne bamulaga abantu ono yatagundi oba n'ayogera maybe nabo ne bakangavvulwa. Abamu bateebwa abala baba bakolako mbasavingako ne bakyusa bukyusa. So kyanaku nnyo gavumenti okubanga tesobodde oba security kino kiri eri security tekoze kimala kubanga botunya omusumba Rosias Bujingo n'abantu bameka botutunya ba investor beggwanga Uganda ba investors benjogerako njogera ku Amis Kigundu njogera ku Rosias Bujingo njogeranga ku Kin abasabudde kwegamba abantu abasobola okustandinga njogera ku Freeman omuntu asobola okukozesa abavubuka abasukka mu 3-5 bavubuka bina those are investors. Lwakwama mutu nulira abayindi ate abajjo tonyonyonto babazungu ne twogera ku ba investors beggwanga Uganda. Bujingo right now ayina abakozi abasukka mu 5 mu 1000 okusinza ayina radio mukag ayina TV ate ne Canaan. Bujingo okubeera Canaan lunaku lwabadde Canaan nti government efuna omusolo okuva ku mazzi ku peni ku kitabo ku lupapula you get me n'abakolayo ne basobola okufeedinga abaana baabwe oba ababa batute ebintu ebyokulya okufumba emmere bla bla whatever and what filimbi biki bidamene mu bimanyi nti ogenda ku kyacho bane peni olupapula osobola ogula Bible osobola ogulayo mu bimanyi ebyo abantu nga baba tebali sechuwa kimala tufune ebibuzo bingi ne answers ntono ekyacho nsobola okwongerako nti there are many people's rumors abantu bagamba nti mbu government etta abantu. Bujingo kinajjukirwa kiri mu record nti muwagizi wa government the best supporter ate lyantama aina confidence ayiwagira government eri mu buyinza government esobola okwekubira Bujingo ani yabadde ayagala okutta Bujingo you get me because Bujingo supporter wa government eri mu buyinza ate the best one a supporting a government eri mu buyinza bwaba alumbiddwa bwato esimu yange nakatena zikire vuddeko mu buli mukulu mu kitongola akuba banks zikuba companies zikuba buli kimu zistandinga ne Bujingo
kale n'olwekyo nti tulina ebibuuzo bingi ansa ntono tusaba security eyongeremu amaanyi okutulaga abatemu kubanga ebintu bino bizze bibeerawo nga mbitwalanga ebyokusaaga ekyo tukivaako twajjirwa kintu kye bayita social media nabagamba nti common sense is not a common ekintu ekyo nkikozesa nnyo naye mukibuusa amaaso but common sense is not a common abantu bangi bali ku social media boogera negativity ku bujingo I don't know why simanyi omuntu okuvaayo noyogera nokosa notekawo energy ya negativity tulindemu because omusumba Lozias Bujingo takaka muntu gena mu church that is one takaka kuwaayo kiweewaayo takusiba wera yagamba wenkusabira emyaka eja nga tokyusa life please gena mu church endala oba gende walala tulina yewa tulina mayumba makage Embeera gyalimu yafunye biwundu oba ebisago muno fetu abamuneko tumulabyeko kubanga doctor bamukozeeko emulago ne bamujjawo security ne mujjawo era neyongera omukolako ennyo ne bamuwa specialist doctors era namwe ndoza mbalabyeko ababasodo babuzaako aliko ba specialist doctors ne biwundu tubirabeko byamaanyi naye ate ejjukira nti yafiiriddwa mukozi munnaffe omukadde w'ekkanisa omuntu gwabadde asinga okubeera naye oba abamu ku babeera nabo so kimukakatako kubanga ye yingini ye maama ye taata ye mukadde waffe kimukakatako okubeerawo okumanya tuwerekedde tutono yatuvudde ku maaso n'olwekyo ba doctors bamamuwadde najja nabo wane waka era tuli mu nteekateeka eziwerekera muganda waffe Uncle Richard n'olwekyo omusumba Lozias Bujingo mukama yamuwonyezza nebaza Katonda olwekyo ya savings obulamu bw'omusumba Lozias Bujingo mulamu ali safe ali okay ate ali strong naye njagala okujjawo oluvuvumo negativity eri ku social media banji muvuddeyo ne mwogera twabamanyira nti mumubise ne kabaka Ssaabasajja Kabaka Mulamba mwamubikako simanyi lwaki government oba UCC etunuulidde emikutu just emikutu egitasaswa na misolo giryawo okuddayo okuvoola abantu n'okunafuyanga abantu n'okubika abantu abalamu ate abantu abamanyi mu ggwanga betandikirako nga Ssaabasajja president w'eggwanga amatube batonga Lozias Bujingo ekyokulala ffe twakuzibwa tetusanyukira muntu abafudde kubanga ku kyalo newe kwafangako omuntu nga mbadde mwewalana nga at least ogamba gundi yafudde era enough shock gyofuna n'ogamba kanebuulirire omuntu afudde naye right now omwana adda ku social media nakuba gudi kude nakuba embutu nasanyuka nnyo kubanga ali mu Saudi Arabia ali Qatar ali Oman ali Dubai ne mwerabira nti mwina bazadde bamwe wano obwana bamwe buli wano mukoma wano nga mukonzibye no konziba nanunde laptop oyina namambuluga wenno oweddewo emimwa gimyuse oyulise ebirwadde bikulidde natunuulidde ono muvubuka omulala bayani ali Dubai Timo what are you talking about what are you talking wano bakugamba nti go setting oluko lwa tayisima wadduka ne ngamba todduka tosobola kuba mu luko lwa seyisima enzuka naye nga okimanyi bulungi kati naawe wali mu luko lwa tayisima kubanga mujjukira bulungi nnyo go wasembayo kubira isima esimu ne batandika okutrackinga n'okunoonya n'odduka ne Dubai bali bakunona ne batuita security tujinyonyo ntoga nayo nga tolina kyoliwa nothing but gobo vaye no sanyuko okubwa kwa Bujingo amasasi okola kinga tonna sanyuka who are you nawe go bagambye okutemula omuntu njagala mbategeze mwenna abandaba nti okufa teeka kirayi maxi obulamu kubeera kufa buli ekizalwa kimani kikola ki the end of life buli kiramu kirina okufa kina date yakyo climax y'obulamu kufa end of life kufa buli muntu ali ku nsi ene agenda kufa opposition y'obulamu kufa ene nse baddewo ebiro kyovola batayeyongerako nga ate bunaku bazaala abantu era abantu bafa waleko ngensi yegaziwa because baddewo ebiro olowooza jajja wamumanya yafa nawe ogenda kufa still you know naye omuntu muleka afe bakutumye okutta omuntu soko olabe nti bangambe kukuba Bujingo amasasi naye how many peoples abagenda okuyaayana abagenda okukaaba abagenda okusaasaana tulina batonuzikana nandi ogambe nti abantu abali mukana ni bagenda kusigala nga bastandize weya ye bagenda kubudibwa batya
ati siwe kwe mutima ogambe Bible yogera mu ngero egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika kati gwe omuntu omubi abaana b'abaana bo balekedde ki yensonga lwaki olaba nti abantu bali ku munsi nga babungeeta bazuŋŋana n'omukola ne business nga n'omwaka wumbi kafa nga n'omukola business ya binyobwa efa nga ne w'omusembeza lwamuwasiza lwakutomera lwogula emotoka lwefuna accident because omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika tulina omukisa gwa jjajjaffe Abrahamu Isaka ne Yakobo kati gwe omuntu omubi abaana bo balekedde biki abantu balina ebibye ebisikire balina ebibye ebikolime ebibakutte ne muzaala obwana ne busigala nga buyayana ku nsi mwenenye mu dderi Yesu mulokoke kubanga towatonda muntu totta muntu abantu abamu tetusobola kusala nkoko naye wofunina amaanyi agakuba omuntu essasi n'omutta omuntu gw'otatonda muleke kuba alina deeti ye buli muntu kuno ku nsi agenda kufa buli muntu kuno ku nsi alinako deeti ey'okuvaako ate wayanaku nnyo betuyayaniyo ebisinga omu tewali kyetugenda genda nakyo tewali kyogenda nobeera mukaga bajja kugula keese ennungi ennyo neoba ovuga Land Cruiser oba ama togenda genda nayo Montana nolwekyo leave people muleke abantu babeere be balina okubeera kola bibyo lwaki osanyuka gundi afudde gundi bamukubye amasasi mwemuyina can imagine osobola postinga nnyoko ku page yo n'atambula n'atrendinga olwakulwalero mulaba ne weather ekyuse lwa bujingo muva Kampala mwenna mutusanje n'amayumba lwaki muva Kampala there are many people abali Kampala emiyoni z'abantu muvuze paka n'amayumba why lwa bujingo income ya gwanga bujingo obotegede kyenjagala okulaga aseti ya gwanga family zimuli yako abana baffe batusasula omusala ne bali emmere ne bamusabira bakadde baffe bamusabira bakadde baffe bakabya amaziga nga tonna bakumutta abantu abamaziga ago galiva ku family y'abaana bo soka we counseling we kawebuulirire leave people to be sometimes omuzungu agamba nti play kwoli Sanchez ongamba ki gwevaako mumukyaliko waliwo ekintu ekijja tokyogerako tonna kyogenda kuba otasiteeka ku peje tonna kyogenda kuba boba bulanga tokimanya at least mwe muvuze ne mujja mumanye ekituufu so njagala obbagamba nti eggwanga lyatutabukako nate tulina abaana tubazadde at least tukansolinga abaana tukuze emiti emito nga gimanyi nti omuntu asigala muntu ekitonde kintu kisigala kintu kyensobola okubagamba musumba bujingo ali fine kyanaku nnyo nti muganda waffe yatuvuddeko Uncle Richard tugenda muwerekera tumutwale Sembabule katonda bwato yasazeewo naye era naye abadde buli kaseera ng'ayogera ng'agamba era essala gy'abadde asaba ebaddemu nti musumba okufa wakirinze enfa newereba asasinze neetekayo era afudde essala yeetuukiridde nga era akyogera lwatu ne mukyala we mugumu nnyera agambe nti afiiridde kyabadde akolera yagamba musumba okumukuba amasasi wakiri bagakubanze kubanga musumba mumulaba nti ebintu bingi musumba bino birobye bujingo bino biro bya bujingo Bible yogera ku biro n'ebiro bino biro bya bujingo enjiri gyabuulira eri ku bavubuka eri ku bantu yalite ate bujingo teyeri antama kuba wabalina kyawagira togenda kumunyigiriza mumukubi aganyo gwa ku social media mulumbye TV ne mugikunamira ne mutwala padi nebisaaniko eganyo kugwa yakanyini mukubye Susan aganyo kumukyawa mukubye chache eganyo kugwamu endiga bule mukube endiga zeyongerayo omuntu agenda bwatafuna ekitwala abantu abo ku Canada kubanga bali receiving blessings bakyuse obulamu bwabwe bukyuse psychologically financially mentally bagagawadde kyekiba twale Canada tewali muntu abeera watafuna era bawaayo ku ekyo kye bayina bujingo gamba nti njagala kwata sene mbuyakoze stanti sende za Kanani bujingo abayagala sende zo waliwo endiga so mugamba tozikozesa ogoba bwe mumukuba mulaba agwa oba beyongera bungi tunulya church zona zirage ekyade ku sate fast laga njagala jo church there are many churches zijeyo comparing so bujinga ali strong enough ate katonda yamuwa favor because ali mu birobye buli kintu kiba n'ebiro buli season eberako abantu bayo mukimanyi mu music industry kazibere sections za TV kagabere mawulire news buli kaseera buli muntu abera mu birobye bujinga ali mu birobye katonda kyatonda kimere mpawa ali kisanyawo mumuleka abere mu birobye Bible yogera ku bibiro n'ebiro bya Daudi ba Solomon bazala ba Isaac ne Mateva
babeerawo byonna ebiro byatuuka ne biggwa bayobu ebiro byabwe byatuuka ne bikola ki Bujjingo ali mu biro bye so nze ndowooza nti twagala eggwanga laffe twagala ne bannayuganda tukuze ensi yaffe kyekisinga obukulu genda ozimbire okwo naye nga towaayo